nkubiriza omusiraamu okubeera nga omusomo guno aguwa akadde ye kennyini omugase mu ngeri y'emu, okubeera nga omusomo guno agutuusa ku abo abatali basiraamu. Oba oliawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga alina omwoyo gw'ataasa ekigambo ekinene n'ekibambulira eky'amaanyi ekirindiridde abaanaadaamu mu maaso awo. Wallahu almusta'an. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Twebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omutonzi waffe omulungi, tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka waffe oyo ye yatujjira n'eddiini ey'obusiraamu, eddiini eriko okuwona kw'omuntu, agifiirako ayingira ejjana y'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Afiira ku kitali busiraamu agenda kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala gw'atalifulumamu obugenderevu n'obugenderevu. Abalungi ab'ebitiibwa, omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'ateeka ku duniya ng'atonze n'omulamwa. Omulamwa ogwo kwe kumusinza yekka ne tutamugattako kintu kyonna. Oyo yenna atuukiriza omulamwa ogwo yagenda okudda mu maaso ga Allah afune okwesiima. Oyo yenna ava mu bulamu obw'ensi ng'abadde yalagajjalira omulamwa ogwo yagenda okuzikirira. Abalagajjalira omulamwa ogwo balimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka abalagajjalira enzikiriza. Enzikiriza eyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama gye yaleeta, ne bawangaalira mu nzikiriza yonna etali busiraamu. Imma n'awangaala nga mukatoliki, mulokole, mukristaayo, oba n'awangaala nga musamize ateeyita musiraamu, oba n'awangaala nga musamize eyeeyita omusiraamu. Abo bonna buli ajja mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ayingira omuliro jahannam gw'atagenda kufulumamu obugenderevu n'obugenderevu. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim. Balyegomba bafulume mu muliro naye nga tebayinza gufulumamu, balina ebibonerezo ebitaawukana nabo. Idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karra fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim wama hum bikharijina minan nar. Abo abagoberera, abo abababuza ne abatwala eri eddiini etali busiraamu, ne bagondera bafaaza, ne bagondera bapasita, ne bagoberera bakabona mu bubuze bwabwe, ne babeera nga babawangaaliza mu ddiini etali busiraamu, bagenda kuyingira jahannam, tebagenda mufulumamu obugenderevu n'obugenderevu. Ogwe muteeko ogusooka. Abo abeesamba omulamwa ogw'abatondesa mu nzikiriza, abo ne babeera bize mu kusinza eyo yonna gye bali. Oli n'agamba nti yajja kubeera mu ssabo nga buli lunaku alina oddibeeramu, akuba ensaasi, ayimbe, akola atya. Oyo tali mu abo abatafuddeyo kusinza, ali mu kusinza, naye okusinza okumwongera emitawaana. Gyakoma obunyiikivu mu kusinza, gyakoma okwekuŋŋaanyizaako emitawaana n'okuzikirira. Oba abo ababeera mu makanisa, waliwo ab'essande, ennaku zino waliwo aba buli lunaku nga ye agendayo buli lunaku, waliwo n'abo abawulirwako ekiro nga basaba bakoowoola, naye nga akoola akatogo akatobeseemu okuyita Allah, okuyita Yesu, okuyita Mwoyo, okuyita, n'abeera nga ali confused naye nga ali bize akoowoola. Abo bonna muliro gwe gubalinze, wal iyadhu billah. Nga Allah bwe yagamba ti ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar.
tewali kibalinze ku akhira okujjako muliro. Omuteeko ogwokubiri mu abo abeesamba omulamwa ogw'abatondesa, bo munnange tebagenda mu nzikiriza yonna, wabula bakkiriza okubeera abasiraamu era ne bawangaala nga basiraamu, tebasamira, tebakola batya, naye bakitawe n'obasiŋŋaana nga tebafaayo kuyimirizaawo ibadaati ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yabalagira okubeera nga bayimirizaawo, ne bawangaala ku nsi mu ddiini erimu okusenguka omutonzi, ne bawangaala nga basiraamu naye nga basenguka omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abo nabo mu ngeri y'emu tebayanukula nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala yabatondesa, nga kye balina okukola balina kubeera nga beewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala, bajeemulukire amateeka ge, bayimirizeewo essala, basiibe, bamanye nti Allah alina amateeka ge yateeka ku maaso gaabwe ge yabatonderako, balina batalina kutunulako. Allah alina amateeka ge yateeka ku matu gaabwe, balina okubaako ne batawuliriza. Allah alina amateeka ge yateeka ku nnimi zaabwe, balina okubaako ebintu bye batayogera. Allah alina amateeka ge yateeka ku mikono gyabwe, balina ebikolwa batateekeddwa kukozesa mikono egyo, wahakadha, balyoke babeere abaddu b'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala haqqan wa sidqa. Abo nno balimu maratib, balimu emiteeko egy'enjawulo. Buli muntu gyakoma okukendeera mu kwewaayo eri omulamu ogwo, gyakoma okubeera ng'asemberera jahannam, ate omuntu gyakoma okwewaayo eri omulamu ogwo, gyakoma okubeera nga yesamba jahannam ng'asembedde ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gyensaba Allah abeere nga ffenna agituwa. Abalungi ab'ebitiibwa, tutandise safaari yaffe gyensaba Allah subhanahu wa ta'ala ebeere ya mukisa, nga kye kyafaayo ky'abaana ba Isirayiri. Ekyafaayo kino kye twatandika nga tulaba kissa ya Nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam. Allah bwe yamutuma eri abaana ba Isirayiri abajje mu bumbula bwe baalimu, bwe baali ne Firawuna, yasumunahum su'a al-adhab, nga Firawuna abaliisa akayirigombe, abawangaaliza mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Yuqattilu abnaahum wa yastahi nisaahum, ng'abaana baabwe abalenzi abatugumbula n'abatta, abaana abawala n'abeeranga abalekawo. Ekyo nno kyabawangaaliza mu dhul, mu bunyoomofu obw'ekika ekyawaggulu, mu kuzikirira okw'amaanyi. Kaakati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabasindika Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam abajje mu bulumi obwo bwe baalimu, abeere nga abawa obwetwaze. Kyafaayo kiwanvu nkijjukira engeri Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaasira kwe bwe yabasobozesa okubeera nga bava ewa Firawuna ne babeera nga basobola okusomoka ennyanja. Allah subhanahu wa ta'ala n'abakolera ekyamagero ekyamaanyi, wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynaakum wa aghraqna ala Firawuna wa antum tanzurun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anyumiza abaana ba Isirayiri engeri gye bataasa ku kawenkene oyo, omusajja omutawaana ennyo, n'abeera nga yabakolera ekyamagero kye baalabako n'amaaso gaabwe, bonna nga bajulizi ku kyamagero ekyo. Allah bwe yakwata ennyanja, ffenna gye tumanyi nti omuntu asobola kubeera nga agisomoka okujjako ng'agisomokera ku lyato, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abakolera ekkubo ku nnyanja eryo, ne babeera nga baayitako, ne babeera nga baasomoka, ne batuuka gye batuuka. Owekitiibwa Allah n'abeera ng'azikiriza kawenkene omulabe waabwe Firawuna, oluvannyuma lw'okubeera nti naye yali alowooza nti ekyamagero ekyo nakyo akirinako omugabo ogenda okkakkana, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza. Oluvannyuma lw'okuzikiriza Firawuna, bingi ebyaliwo bye twalaba mu misomo egya Ramadaani eyaggwa. Abaana ba Isirayiri beeyisa batya ne Nabbi waabwe Musa alayhi assalatu wassalaam. Twalaba ebyamagero bingi Allah bye yabakolera, omwali alman wassalwa, ebyokulya bye yabasizanga okuva mu ggulu. Ne tulaba mu byamagero Allah subhanahu wa ta'ala bye yabakolera, dhallalahum bilghamam, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabateerawo ekisiikirize
nga kitambulira wonna we bakola batya wonna we bali. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekyengera ky'amazzi ejjinja nabbi Musa alayhi salatu wassalam liyakubako omuggo ne wabeera nga batambulanga n'ejjinja eryo nga wonna we beetagidde amazzi ago weegali. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano n'abeera nga yabawa ebyamagero ebiyitirivu n'ebyengera ebiyitirivu. Buli kyengera kye baafunanga kyajjiranga mu kifaananyi kyamagero ekyongera okubalaga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga baabanga bateekeddwa okumugulumiza olugulumiza olw'enjawulo. Mu byonna ngenda kwetaagamu ensonga emu nga nayo kye kiseera abaana ba Isirayiri we baakolera ekikolobero ne basinza ente nabbi Musa alayhi salatu wassalamu ng'abaleseewo agenze okubaleetera obuluŋŋamu ekitabo at-Tawrat. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tunyumiza ku nsonga eyo mu Qur'an bwe yagaa nti wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatwala nabbi Musa alayhi as-salatu wassalam n'abeera eyo gye yasiima okubeera nga abeera nga bwe twalabayo mu bugazi na biki byonna ebyaliyo mu misomo egyo ejaggwa. Abaana ba Isirayiri be yaleka we yabaleka ne babeera nga mu byengera mwe bali mu kulya almanna wassalwa. Mu byengera bye balimu mazzi agava mu jjinja nabbi Musa liyakubyeko n'omuggo nga balaba. Mu byengera bye bali mu kusiikirizibwa waggulu ekire oba balina amayumba oba tebalina, bali mu mbeera ejjudde obutebenkevu ne sakiina olw'ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yeetooloozezza kubo. Awamu n'ekyo baafuna akayana ne bakeekolera ne wabeera nga baasinza akayana ako. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabanyiigira olunyiigira olw'enjawulo olw'obukafiiri bwe baayolesa n'emitima egitagasibwa byamagero binene ebifaanaganako bwe bityo. Allah kyava abalagira bette nga ye tawuba yokka gye bayinza okukola bwe babeera nga baagala okubeera nga bava mu nsi muno nga bakkiriza abalina omugabo kujjana. Wa illa bwe bagaana okukikola bagenda kubeera nga bava mu nsi muno nga bakafiiri babeere nga bayingira omuliro gwe batalifulumamu bugenderevu n'obugenderevu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira ekiragiro ekyo bakiteeka mu nkola nga balabye nti nno bwe bufulumiro bwokka bwe balina. Faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabalagira bette babeera nga besse dhalikum khairun lakum, ekyo nno mu bukaawo bwakyo kye kirungi gye muli. Fataba alaykum innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yasonyiwa abantu bano innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Naye mu kubasonyiwa yabasonyiwa atya? Wano wenjagala olw'ensonga nti ekiri wano tujja kukyetaaga nnyo mu maaso yonna gye tugenda okutambulira. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalonda mu basajja abaali bamukkiriza abaali abalongoofu nga mukimanyi nti nno abaana ba Isirayiri bonna baali tebayinza kwegatta ku bubuyabuya obufaanaganako bwe butyo, ku bubuze obufaanaganako bwe butyo, ku bukafiiri obufaanako bwe butyo, ku bukakanyavu obufaanako bwe butyo. Mwabangamu abantu abalungi mu bo abaali beekutte ku kusinza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulongoosa. Kati nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu bantu abo yalondamu abasajja 7. Allah tugamba tu wakhtara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina. Owekitiibwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam yalonda mu bantu be abasajja 7 n'abatwala beegayirire Allah subhanahu wa ta'ala, yeegayirire Allah ng'ali nabo nga beegayirire Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bagendayo balajanira Allah subhanahu wa ta'ala olulajana olw'enjawulo.
owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza okulaajana kwabwe okwo, naye mu kukkiriza yabateekako almithaq, endagaano gye bateekeddwa okugoberera. Mithaq kiki? Huwa al-ahad al-muakkad, yendagaano emyumyule gye bateekeddwa okutambulirako nga singa bajawukanako baba bagenda kugwa mu mutawaana ogw'enjawulo. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba nti adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay. Kyali kisoose okubeerawo nti abasajja bano biyagenda nabbi Musa alayhi salatu wassalam, olw'obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alina ku baana ba Isirayiri, abasajja bano yasooka kubeera nga bakolaki? Abazikiriza, n'abatta n'abajja mu bulamu obw'ensi. Nabbi Musa n'alaajana, bino byonna twabiraba n'obujulizi bwabyo mbiyitamu mu ngeri yaki? Mu ngeri y'olukwakwayo okusobola okutuuka ku mulamwa gwe tugenda okutambulirako biidhinil mawla jalla waala. Kakati Nabbi Musa n'alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufahaa'u minna. Owekitiibwa Allah, naffe otutwaliremu olw'obubuyabuya n'obukafiiri n'obubi bwabo muffe bye bakoze. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayru alghafirin waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudina ilayk. Qala adhabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wano akola endagaano n'abaana baki? N'abaana ba Isirayiri. Okusaasira kwange n'okusonyiwa kwange n'obuwanguzi ngenda kubiwandiika kwabo abantya. Ekyokubiri, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat. Oyo omubaka alayhi salatu wassalam gwe basanga mu bitabo, yani maktubu fi at-tawrat, nga mwali mu at-tawrat maktub bismihi, nga bwe tujja okulaba nti Allah yali yannyonnyola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina linnya lye lyokka wabula n'ebitendo bye byonna, nekituuka ku ddaala nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum. Abo Allah subhanahu wa ta'ala biyawa ekitabo, yani minal yahud, abayahudi wan nasara, n'abanasara nga betugenda okubatuukako tubalabe abayahudi bebaani, abanasara bebaani, abayahudi bava ku kyokubeera abayahudi, abanasara bava ku kyokubeera abanasara, wa hakadha. Bamanyi bulungi omubaka ono nga yawandiikibwa mu kitabo kyabwe binasi hadhihi al-aya, yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat, muwandiike bulungi mu tawrat wal injil, ne mu injili. Kadhalika awsaf, ebitendo bye byonna nga bwafaanana, munfaanana, munneeyisa, hatta n'ekifo wagenda okutuukira okukola obwannabbi Allah yababuulira ekifo ekyo, era baali bakimanyi bulungi nnyo, era batambula ne bakigendamu, nga bwe tujja okubeera nga tubira byonna ebyo biidhinil mawla jalla waala. Kyenjagadde wano abalungi nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola endagaano n'abaana ba Isirayiri okubeera nga bateekeddwa okugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ng'endagaano eyo Allah yali yagikola hatta ne ku bannabbi bonna abaakulembera, lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Bannabbi bonna Allah yabakozesa endagaano nga singa omubaka alayhi salatu wassalam abazze nga bateekeddwa okukola ki? Bateekeddwa okumukkiriza n'okumutaasa, ekiri ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era mu ngeri y'emu aya eno nga mulimu ensonga ey'okubiri,
nti buli nabbi yenna atumwa nga waliwo nabbi oyo aliwo ateekeddwa okubeera nga ataasaani nabbi oyo akola atya azze kitegereka ateekeddwa okubeera nga amutaasa olw'ensonga obwa nabbi kino tukiwulire Allah subhanahu wa ta'ala yabukolanga nga kisoboka okubeera nga mu kiseera ekimu mulimu nabbi atya omu kitegereka oba okubeera nga mu kiseera ekimu kirimu bannabbi abasukka kwatya kwomu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yekikolanga nga bwe tugenda okulaba nga waliwo ekiseera ng'enseeremu nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga nabbi wa Allah, nabbi Zakariya nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi Yahya nga nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala mu kiseera kitya mu kiseera kimu bal mu kibiina kimu bonna nga bannabbi ba kibiina kitya kimu bonna nga rusul ila bani Israil nga babaka eri abaana baki eri abaana ba Isiraili oba okubeera nga bannabbi bali mu kiseera kyekimu naye nga batumiddwa mu bantu abaki ab'enjawulo nga nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yaliwo mu kiseera kyekimu nga aliwo naani ne nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Nabbi Lutu yakkiriza nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, nabbi Ibrahim yataasanga nabbi Lutu alayhi salatu wassalam fa amana lahu Lut nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Quran fa amana lahu Lut nabbi Lutu alayhi salatu wassalam nakkiriza nabbi Ibrahim alayhi as-salatu wassalam. Ebyo nno bingi nabbi Musa nga wali ni nabbi Harun nga akola atya nabbi Harun nga wali nabbi Ibrahim nga wali nga nabbi Ismaila naye akola atya nabbi Ismaila nga naye wali wa hakadha. Olusi nabbi nabeera nga amaze okutumwa, olusi nabeera nga tannakola ki tannatumwa. Twalaba nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yali mutume nga nabbi ani nga ne nabbi Dawuda naye muki bonna nga abakabaani ba Allah subhanahu mu kiseera kitya mu kiseera kyekimu kitegereka. N'olwekyo yali endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala eri bannabbi bonna nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ala wajhi al-akhas mu ngeri ey'enjawulo bonna baabanga n'endagaano nga bateekeddwa okubeera nga bamukkiriza singa azze, ate era mu ngeri y'emu nga ndagaano eri buli nabbi nti buli nabbi yenna abaawo, buli nabbi yenna akola atya abaawo bateekeddwa okubeera nga bamukkiriza n'okubeera nga bamutaasa. Wano waliwo ekibuuzo nti abaana ba Isirayiri abaaliwo Allah yali akimanyi nti nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalam tagenda kubeera nga ajja mu kiseera kyabwe abo abaliwo mu kiseera ekyo, si bwe kiri? Bal baina rasul alayhi salatu wassalam, wakati w'omubaka Muhammadi alayhi salatu wassalam ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu kiseera ekyo waliwo emyaka egisukka mu 2,000 nga bwe tujja okulaba. Bwali bwetaavu ki bw'okubeera nga Allah alumiriza abantu abo okukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam awamu n'ekyo nga tannajja kitegereka, tannajja tegenda kubaawo wakati waabwe naye waliwo ebyasa, olw'ensonga nti kino kiba kibanjibwa omuntu ne bw'abeera nga ensonga etemutuuseeko aba abanjibwa okugikkiriza nga ffe abaliwo olwaleero bwe tubanjibwa okukkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam nti ajja kujja. Naam, hakaman muqsita agenda kubeera nabbi oba agenda kubeera hakaman muqsita? Naam, agenda kubeera hakaman muqsita, ye mukulembeze waffe gwe tugenda okubeera naye mu kiseera ekyo kitegeka bulungi. Agenda kubeera hakaman muqsita nga nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba mu hadith, kitegeka bulungi hakaman muqsita. Ali yagambye tategerekese. Owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi eri mu Bukhari ne Muslim yagamba nti walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryama hakaman muqsita, ndayiro yawanirudde omwoyo gwange agenda kubakkamu Isa mutabani wa Maryam hakaman, agenda kujjanga hakama muqsita, agenda kubeera nga mulamuzi omwenkanya. Yahkum bimadha? Yahkum bil Qur'an, ng'alamuza Qur'an ekitabo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Olw'ensonga ekitabo kya Injil kyakoma n'okubeera nti nno Qur'an yekoze eki? Qur'an ezze kitegereka. Qur'an bwe mala okujja Allah yaga nti wa muhaiminan alayhi. Naam, Qur'an bwejja yakwata ebitabo byonna ebyakulembera nebeera nga yajjawo okulamula kwabyo ne wasigalawo ebintu ebiri mu sharia y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga byali ne mu sharia ziri ezakulembera kitegereka bulungi. N'olwekyo omubaka waffe Muhammadi
sallallahu alayhi wasallam kyali kyatteeka eri abaana ba Isirayiri okubeera nga bamukkiriza nga bwe tukkiriza nti nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'amala jja n'atusangawo tuba tugenda kumukkiriza tubeere emabegawe nga hakaman muqsita ng'omukulembeze waffe nga yatukulembera mu ddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kitegereka ng'era bwe tukkiriza nti wagenda kubawo masihi dajjal ne tumutya. Lwaki? Kubanga sharia etulagira tukole tutya, tumutye. Kitegereka tukkirize nti gyali agenda kubaayo tumutye. Kadhalika abakubeeranga nabbi wali nabbi agenda okujja nabbi sallallahu alayhi wasallam twali batugamba emitima gyaffe nti wajjira wakola ki wajjira tugenda kubeeranga tumugoberera nga omubaka waffe ow'ekitiibwa. Bw'aba tatusanzeewo tubeera tuli balungamu nga tuli bakkiriza kubanga tuli bagonvu eri ekyo kyetwasanga kitulagirwa mu bitabo. Kitegerekesa bulungi. Kakati abaana ba Isirayiri bwe tukomye nga bali ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam, Allah abasonyiye, yani okuttiŋŋana basobole okubeera nga bawona kuvuddewo. Baasigala batambula ne bagenda mu maaso ne bayita mu zamani ya tayi gyali myaka 40 ne bayingira mu asru al-qada ne bava mu asru al-qada ne bayingira mu asru al-muluk ne bava mu asru al-muluk ne bayingira mu zamani y'abasalatin ne bayingira mu kubeera nga bafugibwa abafuzi b'amatwale nga Roman Empire mu kiseera ekyo yebatwala. Roman Empire mu kiseera ekyo bwe kulembera abasajja bano wajja bannabbi abalala, era ngaawo bwe twakoma musomo gyaffe gya Ramadani eyaggwa baali bamaze okuggwebwako obwakabaka nga batandise okufugibwa Roman Empire. Waliwo bannabbi abasigalanga bajja kubanga omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagamba hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kanat banu Israil tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di. Amakulu ga hadith omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atunyumiza nti mu byengera ebinene ebyamaanyi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byali yawa abaana ba Isirayiri kwe kubeera nti kanat tasusuhum al-anbiya, bannabbi be babeeranga abakulembera abaana ba Isirayiri mu byeddiini kadhalika ne mu by'edduniya. Tasusuhum al-anbiya, ekigambo tasusu kitegeeza siyaasa. Bannabbi be babeeranga babakulembera mu byeddiini mu ngeri y'emu ne mu by'edduniya. Be babeeranga bakulira politics waabwe era nga mu ngeri y'emu be bakulira ensonga zaabwe ez'eddiini. Kullama halaka nabiyyu, buli nabbi lwe yafanga n'avaawo, khalafahu nabi, nga nabbi omulala amangu ddala ng'ajja. Bali nga bwe twakirabye nti waliwo ebiseera nga bannabbi baweerako nga bonna bali mu kiseera kyekimu. Kyava tugamba alayhi salatu wassalam nti wa innahu la nabiyya ba'di, wabula mukimanye nti wali nabbi yenna agenda kujja oluvannyuma lwange. Hadithi eri mu Bukhari. N'olwekyo nabbi Ayub yajja mu kiseera ekyo, nabbi Dhulkifl yajja mu kiseera ekyo, nabbi Zakariya n'aballa bajja mu kiseera ekyo nga bazze mu kiseera nga babani Israel bafugibwa basalatin Roman Empire nga yebafuga. Ekyo nno nga kyava ku bujeemu bwabwe ku bw'amawale bwabwe ne babeeranga ow'ekitiibwa Allah yabajjako fadhl obulungi bwe baalina n'enkizo n'okusituka mu nsi ne batuuka okubeera nga baafuuka abantu abafugibwa abafuzi b'amatwale, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. N'olwekyo oluvannyuma ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta famire ey'ekitiibwa, famire ya Ali Imran, nga famire eno yegenda okutambulirako omusomo gwaffe guno biidhini al-Mawla jalla waala. Ow'ekitiibwa Allah n'asitula famire eyo eyajja oluvannyuma lw'emyaka 14 oluvannyuma lwa okufa kwa nabbi Musa alayhi assalatu wassalam. Allah agamba nti inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin. Owekitiibwa Allah yasitula nabbi Adam alayhi assalatu wassalam, nasitula ne nabbi Nuhu alayhi assalatu wassalam, nasitula n'abantu bannabbi Ibrahima alayhi assalatu wassalam, nasitula n'abantu ba
Imrana ennyumba ya Imrana alayhi assalatu wassalam. Awo nyini ku aya eyo kwetugenda okutandikira era nga ye safari yaffe entongole gye tugenda okutambulirako mu misomo gyaffe gino biidhni lmawla jalla waala. Waffaqa llahu ljamii lima yuhibbuhu wa yarda.